Kinnuma luno kinzita luno kale olaba okitegeera ti kinnuma era kirisigala kinnuma ne gwe nali mpita owange yannumya simanyi oba mama Finna yandoga naye ekijja kijje tuddeko kwaba bawala bemukozesa nga ba video vixens. Manyi babaga nti at the end of the day bikuwa mubalidde abayimbi bali aba video vixen kintu kino kituufu oba si kituufu baani bo ati osobolete ekikazi kufuna nyini yakireese noyanga kikoze byoyagala nogabaye kanguguze ate lwaki oba okireeta ng'ogenda kiriira ku sseeti kitegeeza ogenda ati kati wulira kati ogenda okireeta ku sseeti kitegeeza oba wakiraba dda si bwe kiri kati lwaki oba okigirirawo ku sseeti ng'ate olwedde waligolo bali at first osobola obutagira obutalaba kyogamba kati gw'osobola nze sisobola tolaba naye abayimbi kubanga kizze nga kyogero ndi waliwo abayimbi abamu nga bazaala mu ba video vixen nga gyatandikira video vixen at the end of the day namuzaalamu oba namuwasa kitegeeza gw'aba ayagadde kitegeeza nasofunamu gwoyagala ofunamu omukazi gwoyagala dekatiize wembeera ku mulamwa gwange kisege nga ate nabasasudde mba njagala okola ekyo era we tuva mu kamera ate mba nkyakwagazaki oba omaze okukola omulimu gwange nange ndaze abantu ndaze bakirayanti bange nti omulimu gwenkola muki mulungi okitegeera kati lwaki mba kitegeera kati eso endongoyo tubaniriza ku Danskin Events YouTube channel manyaga nza Ashime MC Campus Brown Daddy kyokugamba kiri kimu subscribing sharing commenting buli wekikola ekyo kimpa amaanyi okufunira ebinyuma ebisesa ebiyigiza ebizimba guno mukutu twawukola kusomesezaako munyumirwe n'ebisingawo n'ebigenderako leero tusinzidde wano ku Extreme Lounge Makerere ekikonikafo kalungi nnyo era gwe oba oyinamuko ka meeting ko oyinamuko ka birthday parties buparties obutonotono obwo osobola okuyitawokko n'olaba balina ne washing bay gwalinamu enziga booza bulungi nnyo ebidduka bakinyiriza olunaku olwaleero tugenda mu entertainment industry matuyingidde era olunaku olwaleero ndi wano n'omuyimbi omu ku bayimbi abali upcoming but ng'endongo y'amaanyi endongo esobola endongo eri masavu era nga si mulala yowakabi John Ranks tukwaniriza sebo nange nkwaniriza ogamba otya bulamu butambula butya bole fite muganda wange endongo ekukutte etya onyiriridde mu ndongo mukama yabikola John Ranks abawagizi okimanyi kati olina abawagizi sawazi bwekireera bula abawagizi kimanyi bo weebali era endongo gifulumya sofa John Ranks ebintu bino ebyokuyimba tugende mpala ebintu bino ebyokuyimba idea evaawo bitandika otya nogandi kati bannange kanyingire endongo eno olaba nga baliwo tebasobola ki nze nange najja buzzibuzi wajja buzzibuzi saagamba mbu oba bano tebasobola buli omu alina endongo ye yammaani naye oyo musajja wa ddembe n'endasitule naagisobola seba abayimbi balina okuba bansasa ge tolina kuba hambo naye gwe ate ekyenjawulo ekiriwo oli hambo era nkyewuunyiza nnyo okusanga omuyimbi anti kati nange tonnalabako sayidi yange embi olina sayidi ye buli muntu abaako ne sayidi ye eri enkamba yammaani kakati ebintu bino ebyendongo biyingira otya ebyendongo nabitandika mwaka guwedde yammaani n'endongo yo ng'ate eraga olinga aludde mu industry ajasiti kyenkola nkyagala n'okukimanya nakigira n'ekinoonyerezaako n'enjiga yammaani ogala kati ndongo eyo era bajja giwulira
kati idea eva waliwo omuyimbi gwe weegomba ogwaga nti munaye musajja nayimba naye kanyimbe mundabe. Sijja kulimba nti oba nyina kale bakulu baffe yes tusobola obbeegomba naye otuuka naawe n'oyagala okukola ekikyo nga togenda kukola kyoyo. Kituufu. Yamma. Neera nze kyemmanyi buli kintu oba ng'okikola wabaawo ensonga lwaki okikoze era wabaawo ekikuinspirings kati gwe tolina kyakuinspiringa kuyingira ndongo Serena. wali awo beze ogaa kanjiyingire. Yamma. Ebintu byo byewuunyisa. Ebintu bya Joranks byewuunyisa. Joranks omanga oguweddeko ogaa nti kantandika endongo. Watani wasookera ddala kayimba ki kewasookerako n'ogendako mu studio? Kayimba bakayita Boot Energy. Boot Energy. Yeah. Kati ogenda mu studio akayimba kano gwe yali akewandiikidde? Akayimba nze yakewandiikira. Ekitegeeza weewandiikira ne producer wange. Yeah. Akakayimba akasooka producer wange nange kuba namuwa idea nagezaako okunsetingira nga we birina obba kubeera nali sinabayiga ndongo nakuyimba bulungi ekitegeera nankwata mu fiiti ne kavaayo. Kati kitegeeza wagenda ofuna idea naye okuyimba nga ne access ya studio ogirina. Walinawo kyali already nga studio producer. Nawo kyali wamuyita Next Lane era yabikwasaganya. Ndongo yange yagikwasaganya baba. Sofa katoli mu nnyimba nga mmeka? Sofa ennyimba zinnaakata ziri 5. 5 naye ku peegi. Ku peegi yange kuliko ennyimba 3. Ennyimba 3 eza video. Zokka ze wakakwata ku video. Tulaba endongo yezannya ku ma TV, tulaba endongo yezannya ku TikTok, bano bazikolamu challenges. Ekintu kino speed nga nnyingi. Oba sente ze nnyingi. Okikustinga nnyo. Sente zo tetunnabatuuka we zirina kubeera ddala solid. Okitegera naye nga tuteekamu ke tulina akatonotono. Okutuukawo olina otuuka. Kati Joranks kyasingira ddala okuyingiza endongo. Wali ogibalamu nti olimu ya bugagga oba nti for the love of the Ugandan music oba for the love of music noga kanumbe oba oyina waawe ekintu kyoga munaye kyanyingiza endongo eno nenjagala ennyo bwesi ne bwesi. Nze ekyanyingiza endongo oyinza obba oba yali talent nga simanyi kuba ne we natandikira oyimba saddaawo ne ndowooza nnyo kitegeera just ebigambo byajjanga buzi nti nali sifunawo kadde kubeeramu eyo endongo oba kuwuliriza sound muki okategedde. Soko tuweemuko kapera ka Boot Energy. Boot Energy. Mira the way you do me that every day. You change your economy. Kubanga every day ebeera party day. Balage kyolinawo. Oluyimba lwe lufulowinga bya kikulu. Ne producer wono gwe omusinkano oti oyo. Producer oyo gwokola naye ennaku zino. Kakati oyo kyali wange alinga muganda wange in fact. Kuba boyo yambeererawo. Yansuzaako nga obimanyi boyi mu city. Ekitegeera. Musajja nambeererawo ate nankolera music ku bwereere. Tasasula tokola ki ng'ate naye talina studio yali talina. Naye kati ekitegeera. Kati alina eyiye eri awo Makindye. Yamala n'akola eyiye. Neera tukyagira mpola mpola kitegeera. Kuba musajja oyo wa ddala. Ebya ddala. Kuba n'endongo eno gitambuza n'ogikuba yampa direct ennungi. Wano we tulina oyita bwe tuti. Abatulaba tulina ensonga ki tunoonya ku basajja nga bano abayimbi bano. Omanyi mulabira abamuntu ng'ayabizza ne mugaa abaana ba Planet Kid yakubye lumu n'ayitawo naye
wabaawo struggle babaayo eyo ng'endongo esoboka abaana abo gye bali ndongo nga bagirina naye nga just ebiba bisima busima so waki tubanoonya tukole ki tubawe story zaabwe nammwe mumanye ate nammwe ababaagala nammwe bamanager abanoonya abaana abasobola endongo abaana gye bali so waki tubabafunira tubanoonya Jolanks kakati tuzze ugambye olina ennyimba 5 zewakata so far since from last year ennyimba ezo oluyimba olwokubiri baluyitaani oluyimba olwaddako nalukuba ne producer wange baluyita best friend it's a collabo ya collabo era ne producer naye agituulamu oli omusajja wa tabu muba omusajja alina n'omuziki by the way ogw'okutunda gye guli mungi buli style yonna buli style yonna agikuba naye nze yeewandiikira kuba yakinjigiriza okitegeera ku ngeri gy'olina obbikwasaganyamu n'okulowooza ekintu ekikwata ku bantu. Kati muba muwandiika zino ennyimba kati mwe ng'abayimbi njagala ontangazeemu katono ebigambo bino mubijjawo era fulo yabyo bw'otuulawo ofulowing otya n'ogamba kanfulumye style bweti so kutangazeemu ekibeera awo sijja kulimba nti oba ebigambo tubijja mu kabada okitegeera just ebigambo bijja bulizi ku ngeri vibe gy'olimu kati ko bw'otuula awo n'ogamba nti katugawanika limba lwa mabina sigera n'olyoka owandiika amabina n'owandiika amabina kumukumu yamma naye nakubanga by the way okukeera wasi n'okompozi mu luyimba olina kubanga embeera gy'oli mu kuwandikako yali ekutuuseeko obanga ogira obanga ogimanyi oba ina kubanga talent okusinga by the way ffe abayimbi okuyimba ezo story ndowooza kiba kiva ku ffe abamu segera n'ebyolabye oba kyaliwo byayiseemu osegera kuba kati ffe tuyimba ku kye tulabye tetuyimba nze simanyi oba abalala naye nze nnyimba ku kyendabye nekyempiseemu olumu n'okunyumirwa. Kakati sofa endongo sofa ekutambulidde ebbanga liwakagimalamu endongo tentambulidde bubi just nyongeramu bwongezi maanyi kubanga entuusa gye njagala ki ekisinza okukwanguyira ekisinza okunyanguyira mu ndongo okubanga otuuka nogga tekuyisizza bubi wabasinga bagikaaba kituufu naye nze nina omukisa nti producer wange eyanyanguyiza buli kimu sajja era musiimira ddala neyombeera wano ku interview next lane oli musajja w'amaanyi musajja wakabi era bamunoonyeeko era abasinga bamumanyi kuba atera okubeerako awo oba muyagi ndowooza mumuwulira kati akasajja ako kabeerawo ne kamasitaringa wali wonna okitegeere musajja w'amaanyi tuli ejo Lanks ate omusajja omuyimbi omuto ate ng'alina ne producer we by the way producer endongo y'okusinzira ng'endongo yonze bwengimanyi endongo yo simbi ne producing si mubi production si mubi so nze nga nze kwagaza bisima Jolanks nga tuvuddeyo eyo Jolanks wali osinkanyeko ku bayimbi abanene bano betuyita kale abakubyemu kacyangu otandika endongo siina gwe nali nsisinkanye tobaagala oba tobeefasa just nze saagala just nze nga nze kuba kati wentuuse wanene okubanga ndiko ne mu kamera sirwa abasajja abo banene abayimbi abanene ekitegeera kati mba nyina otambuza ekyange nange wetuneegwirako eyo twegwireko eyo ekitegeera kakati sofa tonnafunamuko idea yagala kukola kolabo na muyimbi yenna sinnabagifuna kati naye nga amaaso awo tujja kikwasa muyimbi kigwandiyagadde okukolako naye kolabo sofa obanga otuse mbuddewo owagala okukola kolabo omuyimbi gwe nandyegombe okukola naye kolabo
Kamalo tuukayo njaba wa surprise. Kaza Jerax ajatwettira. Njaba wa bui surprise mulabira we kirimba. Tutaina muyimbi. Gwe erabirako era gwe gwawuli ati ya inspire yakati agambye ajja tujja labire. Jerax ndongo eno bobo gikola. Kimanye ndongo sikuulya sofa. Oyina emirimu egy'emirala. Yeah. Kati kikwasaganya otya okubanga oddukanya emirimu egy'emirala ate nga the same time nga n'endongo ogisavinga. Just mwana ku nsi kuno ky'olina omumanyi obanga oli wekka. N'omuyimbi yenna kati kankyogere ku bayimbi kuba ndi muyimbi. Wenna omuyimbi nga tonnatandika yimba serious. Katonna batandika ndongo gifunamu ssente. Olina obba n'akalimu kookola. Kituufu ekyo. Okitegeera kuba omuziki sijja kulimba n'obeera ki ng'omuziki tolinaamu kasente. Tegujja ttambula. Kufuna. Yammaani. Olina okubaawo n'akalimu kebbali. Nga nagwo lwe wali eri nti kati olunaku bwe ziti mbeera mu muziki gwange njiriba. Kati kane n'akalimu kange kakola ki? Ke kambeezaawo. Kati sofa obadde otera okukola ku performances? Nzikolera ddala. Before ki by'osinga opafomingira era gig zizotera okukubamu? Buli wamu kyemumanyi kuba kati just gundi ebitundu byesitana batuukamu bitono kati. Naye nga ntambula. Naye nga within wano central otambudde. Kati stage ki ennene wali oyimbiddeyo ga boy stage yebadde manyi naye ngikubi. Stage gye nakuba zaali bbiri. Waliwo eno Kingisahe gyabeereeyo wa Nakawuka. Naye wali enfuufu. Wali enfuufu baana genda oyimba naye nga bw'ondaba bwe nfaanana. Ng'okwata ku obukwasi bw'oti. Waliyo eyo ekivulu kyali kya ebizibu by'osanze mu ndongo. Ebizibu byo mwebiri baaba. Kati waliwo ekyo Nakawuka kyali kivulu kya KBS. Oba yali Simba. KBS ne Simba baaliwo bakitegesi. Kati ne Papo Pate. Papo Pate yawa. Eyeno wa Entebbe. Nero Beach. Wagenda n'obakuba endongo. Nabakuba. Sofaawo abaka stage nga nabakuba n'abasajja ab'amaanyi ne bagamba kano kayimbi ki. Okitegeera. Ne bagamba ate nze seefasa sijja kulimba bro. N'oba musajja w'amaanyi. Sisobola kwefasa nga tokoze eki. Nga takubonzeeko. Atakubonzeeko tokubo. Atambongaako sigaba amasannyalaze. Okitegeera. Zezo show ze nakuba. Waliwo n'endala gye neetegekamu nze nga nze nga njagala laba maanyi gange we gatuuse. Omanyi w'otuuka osooka nawe neweekubamu ttooki n'olaba sajja oba abantu bange byennyimba babyagala. Ekitegeera. Nentegekamu awo ka show era ne kakikuba. Abaana bakyali bange bonna ne bajja. Era mwana kyakabi nnyo ttiimu Joranks Music. Abaana baakuyirawo omubiri. Abaana baayiwawo omubiri baaba. Abaana toba disappointinga. Nabeera bakimanyi. Joranks nga y'omuyimbi asinziira wa? Togenda mu kitundu bwe kiti. Joranks wasinziira. Kati nnyinza okugamba ebyalo bina. Kuba abasingawo bwe bamanyi n'obuuza Joranks. Kati eyo Lugala, Masanafu, Namuŋŋoona ne Munnankulabi. Ezo area zizo. Teri abambayo. Joranks akakati soka tunyumye ku first experience ya show ye yasooka. Yes sir. Wagaji wategeka. Nga oyagala kulaba amaanyi go. Kyali kitya energy yali atya era tusuubireyo ko show endala ya Joranks. Just kenabateekako kamala ako. Kamala. For now. Just kyo nayiga ne mmanya nti nsobola okitegeera kati sisobola kati tegekayo ka show nga sitegese lugogo.
Bitegeeza byashowa bisalawo. N'ogambye Kasamba waddemu kakanyeewo. Kati njagala cricket oval. Insha Allah. Yamma. Oba Katonda tuwangaazizza twagula ku Joranks Lugugu. Yamma. Kati ngate Joranks n'ekirala. Nkwayo ng'oshootinga video ez'enjawulo ez'ennyimba zo. Twagala otubuulire sofa video gye waakakola eya layisi yakutwalako ssente mmeka? Eya layisi. Era yali eya layisi gye twakola ne gundi kuba nali sinabafuna nnyo mulimu. Ye first video yo. Ya best friend ne producer wange. Yo yagiramu bukadde bubiri. Gwe nga bya bbeeyi. Endongo nga ya bbeeyi. Somanyi endongo yo ya bbeeyi. Era ogiyingiramu ng'okimanyi. Mabbiri ne zigwa wali. Miliyoni bbiri. Olwo video yali etya ki ekyagifula okuba ate gyoyise eyalayisa deziraba ya bbeeyi. Kibiki byasinga ogifuula nti gwera mu ssente bwezityo? Just ekyaggweramu ezo ssente kuba omusajja yatukwasa lwedi. Okitegeera ate nga kamera bano abasajja ze bakola ki ze bakwata. Kati omusajja oyo teyatusaba nno yeeyo oba yakolera na mitwalo 5 just ebifo bye twakoleramu byasinga n'abantu abaalimu abo. Nkulaba video zibamu nnyo ebikyala nabinyenyama bina nga bingi biri mu kifo kimu biti okikwasaganya otyo bikuŋŋanya n'ebikaze obijjawa ye by the way? Abakyali bange nedda ssebo nga bangi. Kati gwe ssebo gwomanyi omuwendo gw'olina ogw'abakyali abakyali bange abakazi bena batono nze mbamanyi. Ati nange kati sigambe nti oba nnyina bakazi bokka n'abasajja nnina. Video za njawulo zirimu abakazi bangi ate nga bangi. Bakyali bange. Bakyaliwo. Yamma. Bakyali ba Joranks tubatumiddeko. Mwebale kuteekawo mbeera mu video. Joranks, olaba oli muvubuka omuyimbi ate ng'onyirira olabika bulungi. Ekintu kino omalako otya nakyo naddala mu nsonga z'abakazi egyo performing kuba abakazi bagala nnyo gayo wakabi gayanyirira ate kasoba nga n'endongo weeri. Ebintu bino obikwasaganya otya wekontrolinga otya oba ekizze kyotema teri budde? Omuyimbi wenna kyolina sooka oyiga kuwa respect kintu kikulu nnyo ekitegeere. Kati nze nyiza ogenda mu bbaala ng'ekintu tte kuyimba ekitegeera nti ekyo ekifo kye mba nzizeemu okuyimba mba nzizeemu zze kulaba muyimbi okitegeera sizze kiringa nti oba nyiga omukazi kiki okitegeera mba nzize bakuba muziki gwange mmaleyo. Yamma. Era kitegeeza gwe olugenda mu kuyimba otuuka ku venue n'okola ekikuleese nampitamu ng'oyitamu. Bano ebyabafaani biki tewali waawo yadde ka interaction baba ndabye ekitegeeza okujja awo ekitegeeza mba muzirabaani kati mumaze okundaba nange nkola ki bammalayo bumazi. Tuddeko kwabo abawala bemukozesa nga ba video vixens. Manyi baba baga nti at the end of the day bigwa mubalidde abayimbi bali aba video vixen. Kintu kino kituufu oba si kituufu? Baani bo anti osoboleeta ekikazi ofunayo nyininyini eyakireese noyanga kikoze byoyagala nogabaani kanguguze ate lwaki oba okireeta ng'ogenda kiriira ku seeti kitegeeza ati kati wulira kati ogenda okireeta ku seeti kitegeeza oba wakiraba dda si bwe kiri. Kati lwaki oba okigirirawo ku seeti ate olwedde waligula bali at first osobola obutagira obutalabawo nnyo kyogamba kati gw'osobola. Nze sisobola tolaba naye abayimbi kubanga kizze nga kyogerwa ndi waliwo abayimbi abamu nga bazaala mu ba video vixen nga gyatandika ya video vixen at the end of the day namuzaalamu oba namuwasa. Kitegeeza oyo gw'aba ayagadde
Kitegeza nasofuna mugoya ofuna nk'omukazi gw'oyagala dekatiize wembeera ku mulamwa gwange kisege ng'ate nabasasudde mba njagala okola ekyo era bwe tuva mu kamera ate mba nkyakwagaza ki oba omaze okukola omulimu gwange nange ndaze abantu ndaze bakirayanti bange nti omulimu gwenkola muki mulungi okitegeera kati lwaki mba kitegeera kati eso endongoyo bwoba olaba kacyakungu ndongo gye wakafulumya abantu ki abasinga oginyumirwa bakyala bavubuka kisege njagala ondagire mu sayidi eyo awo omuziki gwentadde bonna baguwagira yasi nalaba mukadde naye abakadde naye bajja guwulira lwampaka bajja guvimba lwaka bajja guwulira kuba kati guno gwe mulembe gwaffe ekitegeera yasi tulina kujjako bantu stress sibongerako okay katona mimbe nagwa yosinkanyeko with an idea of music so fakati guchakola bibyo nkulabeko ku TV ezenjawulo ngogenda okukola interviews langa nendongezanya abantu bano ofatayo otya baba bayimbi abalala abali eyo nga endongo bagitandika butandisi betaaga omanya ebintu bino so ate otufunye omukisa Joranks tukufunye omanyi kati nga wentuuse wano oba n'emikwano okitegeera kati gwe olikyaliwa okitegeera kati gwe webuuze ntuuse ntya wano kitegeera kati wabaawo enkwatagana wogenda ofeffetta mpola mpola yamma tulina Joranks muyimbi ate nga musajja anyirira nga bwemulaba endongo etegeeza kwekolako kirabika n'okuba nga oli masavu si kyo Joranks Joranks olina akayimba akapya twogere ku mubali omupya oluyimba luno sooka olwanyulira abantu bawemu ne kapera kinnuma luno kinzita luno kale olaba okitegeera tikinnuma era kirisigala kinnuma ne gwe nali mpita owange yannumya simanyi oba mama finna yandoga naye ekijja kijje awo nyine manyi bifaanana takerayo akayimba kako akapya kalina ekintu ekimu kikonya kinnuma luno akantu ako kankolera nnyo akakantuze yakakola buli kamu kowulira mu luyimba lwange omuyimbi yenna oba olina fumba eyali muvu y'amaanyi kankolera nnyo so n'oluyimba lwonna lunyumira twala oluyimba luno sofa waluta naye abantu balwagadde era twagenda munoonyako Joranks endongo efuuse endongo twa Joranks oluyimba lufuuse oluyimba so kati tugeko oluyimba oluyimba oluwuliriza olaga waliwo ekikuluma era kikutta naye oluyimba luno ogenda odduwandiika olina kwosinziira olina ekintu kyewasinzirako odduwandiika olwo oluyimba odduyiiya infact naluyiiya na ssaawa 9 ezekiro teyali ati break eyo no teyali ati break naye just nayogera ku ebyo ebyali ku kyali wange yammaani kuba kyali wange ono oyo kyali wange yali kale ebyo yali ayiseemu ebyo ebyalaavu era nga wobimanyi okitegeera kuba nange kennyini bandekera empeta okitegeera kati bwe olaba n'akagula empeta 6 zonna ng'oziwa bakazi nga nziwa bakazi buli mukazi gwowa empeta ngadduka kiva ku ki oba wagendako mu bbafu ya senga alinyiikira era eno empeta nze yagisigaza kati nze njambala kati wali okigulidde yakijja baga akwata ebintu
oba abakazi bootera okugulira empeta abasibe batuufu manyi abayimbi mugwa nnyumba omanyi ffe abayimbi oba oyagala ofunayo omuntu gwe mumakinga naye osege azincengezaako okwo kati ffe abayimbi tuba nnyo mbotaala ate ffe tetwagala nnyo bakazi bambuki osege mba njagala omukazi wange nga bakuwa respect bagambe mukazi wa Joranks yoli wali okitegeera tamaze nakwekubira engeri gy'oba ofaananamu okitegeera ate biwunzika ate obuzibu bwe buli waliwo abagaa nti abantu abali mu kamera wammwe abayimbi temulina mukwano anaffe tulina okitegeera oyinza okunsanga nga ndi kati nze fa muyimbi kyolina omumanya nze mba nzize sisanyusa muntu okitegeera ne nange mba ne respect nengamba mukazi wange okitegeera akakantu ka mukazi wange abamu tebamanyi kyekakola ki kyekategeeza olowooza kiva ku kyokubanga abakyala bano balekawo nnyo abayimbi ndowooza butakwatagana nkwatagana eba ntono n'ekirala n'omusajja wo kale omusajja we engeri gy'aba yeeyisaamu kuba sigamba nti oba buli muyimbi muntu mulamu kitegeera buli bagamba abayimbi balina omukazi bakera still manzika ne bafaanize kisoboka abasajja ssebo battabu kyova nabayimbako osege abasajja bo battabu naye waliwo abamu abawewa respect n'agamba kati ngenze kukola nenyina omukyala eka omukyala kati waba akuwa buli kimu okitegeera kiweetaaga si lwaki oba oduma ate abakyala wakagula empeta 6 gwe nga Joranks empeta 6 ng'abamu sizambala nga mbasanga mu bwenzi ng'abamu tebazambala okitegeera sinza aba mu nsobi just bwe baba mu nsobi olaba akagula empeta 6 ng'endongo tutandika ndaali okitegeera kati takangenda tujagenda okutuuka eri gye twagala otutuuka empeta tuli 5 naye nga tujja kufuna omutuufu amiina Joranks mu ndongo eno mu kaya endongo manyi buli muntu mu kariya ye nga alina kyatambuza abaako n'abantu abamubeereramu abagwa mu bubi ne mu bulungi naye zova gwe bantu kyabo oyinza omumensioninga ng'ojjako producer wo wayi producer wo limanyi mulimu bantu kyawo abalalala bakubeereddemu mu ndongo gyo musajja bambeereddemu ddala waliwo musajja wange kyali wange nnyo bamuyita Jamani musajja wange ambeereddemu nnyo ambeererawo waliwo ne kato kange bakayita Starboy kekambeera ku kido akuba wano sizinako naye abaawo buli wamu ekitegeera yamaani n'omulala bamuyita Hadija Juko ekyo ekiwala nakyo kyamaanyi Hadija Juko kikazi kyamaanyi nnyo kyajati ekyo ekyana mwana okyomanya ekyo ekyana nakyo kimbeereddewo nnyo kikyali ate oyo naye sisita wa alinga sisita wa by the way okyogedde ekyo buli omu nawe bwatyo bwalowooza agamba bandibanga balaba nkyagala nnyo balowooza dedde naye nga wabambi jasiti kyali wange ambeererawo tosobola mugamba kino n'agaana kikola okitegeera kati oyo aba kyaliwo egaddala niwe muba munyiize akitegeera okitegeera kati sofa noluyimba lwolupya video wagikutte video yo ngenda gita wali tonagita nenga wagikutte nagikutte era ngenda gita video tusuubiremu ki tusubiremu masanyu meerere kala ate oyinza okulowoozamu ennaku ngabanagaa kati kali ku coming soon twalina ogamba naye abakeesunze musuubiremu embeera era yo vidiyo eyo oluyimba baluyita twabavaako lukwatako nnyo kummwe abakyawa abantu ne be bakyawa tugenda babuulirira paka kuwulira bubi
obuyimba bw'omukwano bukwata ku love inanga bumeka. Buyimba nze nno nga ndi musumbuyi just togenda kunsanga nga nnyimba mukwano guli eri omukambwe. Ngenda guyisaawo naye nga nguyisaawo mu bwa Kibanda. Ekitege nga Kibanda bw'ayogera. Tetulina kubeera nnyo kweri enjogera eri enkadde. Bw'ate okolima n'okolimira mu luyimba ekitege gwe just yogera nga bwe kiri. Manyi bayimbi mutandika endongo bawa ebintu bingi nnyo. Tobeeranga kawo n'ofunayo bakyali ba bad energy. Aba bad energy abo abeera ku negative side. Agamba Joranks endongo tojja gisobola. Sinnaba bafuna kuba sibawabudde. Okola kikyo? Nkola kyange. Oba n'endongo esobola. N'endongo yeeyogerera. Okitegeera. Bw'ojja kisobola oga oyo boy nga mubi. Joranks this man again. Nga mukambwe. Yamma. Yeah, kati looking forward kwa okukolabo na muyimbi mukazi. Nagambi bya maaso. Bya maaso. Oyino muyimbi omukazi wana Uganda wano go yanga mutufu yendo ngajikobera. Na tumuwe bimuli. Ala muwa bimuli. Na mwewe. Ogande mwana kadi omukazi oyo kale gwe nandikoze nabo. Bo bakuba bambi. Bakuba. Kati ngawo Shiba oyo. Queen Shiba. Ndongo ekubira. Enkubira. Akuba nono naye kale namudabika namwegomba bwegombi naye nga ne have a peace. Endongo ekyabula si have a peace. Wewe bayibe abasajja bamwagala nnyo okuba ekibiki. Dali ekyo kigundi ekyo cyane. Kibugi. Joranks. Benjiro yagala nnyo. Kibugi naye sasa endongo ekyabulamu. Naye kale maaso. Kyogamba nti ebulamu. Tannaba pekinga feed. Ati mumutawanya abasajja. Bani yabatawanya. Yabatawanya. Waliwo omuntu gwe batawanya nga taagala. Obadde ki. Nenga n'omulala Spice. Abantu nga babiri. Babiri Shiba Spice. Ya kale ne Jasmine. Ndongo yabwe simbera. Ndongo yabwe. Wabo baawo. Ojibukira. Abakazi abo. Okay. Nampa. Okay. Joranks abantu soko bawulire social media platforms zo. Tweyongereyo. Amanya bampita Joranks this one again. Kati erinnya eryo abamu baligira bubi kuba waliwo nange we nateekamu erinnya nga waliyo omulala. Waliwo eyita Joranks wakuba eryange ly'abazungu okitegeera ly'abagezi bokka eri JOE space RU kati abamu bawandiika RA naye ng'eri RU NKS. Buli wamu wonna wendi era omuziki wonna weegule. Kati ku YouTube atekemu Joranks. This man again just ngombo ya. Joranks YouTube omuziki bajja kugusanga. TikTok na TikTok account. Era buli wamu X wonna. Joranks. Imugemo munonyeko Joranks endonga agirina by the way. Mali ndonga esitula vibe. But DJ wonna muginonye ko Joranks wali Joranks atumaza oyina akatalekeka. Akatalekeka kenandi sembeyo. Mutuwagire. Bagale endongo yaffe. Kuba mutajagale. Navere tulina we tudda. Osege. Bayino jagala. Osege. Joranks abantu n'abakwagala basuubire ki kyobategekedde mu maaso awo? Basuubire kyamaanyi nnyo. Kuba nange kennyini ndi muvubuka kati nnyina okukuba endongo y'abavubuka. Ekitegeera paka tunaatuuka mu giri eri emyaka ate era tukube n'egy'emyaka gyaffe okategeera. Basuubire ebyakabi byokka babeere nga balindiridde endongo. Ku peegi babeere nga baziraba bulabi bati nti omusajja asuddeyo n'ekirala what are your future plans mu ndongo eno?
pulaani zange ndowooza pulaani zange maaso eyo njagala kukolayo kibiina nze nga nze kuyambako ku bayimbi abasigadde abaana abato abatandika ekitegeera ze pulaani zange ti buli mwana n'omulaba wakiri ng'ayimba omuyambako k'omuyambe okitegeera ate manya bali muba bangi buli manyi ngendo nga alina pulaani ze ati gwolina ey'ekibiina eyokukola ekibiina ekiyamba abaana abali upcoming abagira what else kyetuyinza okuba nga nakyo mwekiri mu pulaani kyetuyinza okuba nga tukusuubiramu nga bwe tulinda Joranks ddi lwadda abo basuubira muziki wakati tebalina nnyo kyamaanyi kyebagenda kunsuubiramu okuggyako omuziki kati Joranks gwe ng'omuyimbi omanyiko kye bayita federation mu ndongo ya Uganda nagiwulirako wagiwulirako wali ofunyeko omukisa noweenyigirira mu nteekateeka zaayo oba n'otuukira abamu ku bagitwala nanti sibimanyi simanyi mulamu tobimanyi tala bwagazi bimanya oba tobitegeera no sigamba nti oba saagala bimanya naye kale nze nganze sinnaba bitegeera naye wali ofunyeko obudde n'ogendayo ku federation sigendangayo kuba mwatonabatuuka byetaaga sinnaba kale badde nkyayagala nsooke ngire kale bo bankubire bukubizi nti Joranks soko jeko wano tulina enteekateeka zaffe kati gwe wabula wa federation eyo olaba egasseeko ku industry oba anti kyovula naggambe simanyi kuba sirina kyennaalabye okitegeera sirina kyennaalabye nti oba kye bakoze nti kideeno nti federation ekola kino eyamba bano abayimbi bwe bati okitegeera nyinza obba kale nyinza obba nze oba nze ndi eno mu nzikiza naye nga sirina kyennaalabye kye bakola okimanyi manyiko ebitonotono nanze siri muyimbi era tebikakatako otumunava mu kamera obiŋŋamba abasajja mbasonyiwe kuba kati nze sibimanyi ttaano kitegeera Joranks nga tumalira njasooka abatulaba abawagizi bo obasooka obasomera omuziki gwonna nga bwe guliyo obudde buno kakati ku YouTube yange ku YouTube channel kuliko Best Friend kuliko More Time kuliko ne Kadoddo zonna ziri mu video zonna za video era video za maanyi era yenna abankyekinzeeko kyakabi nnyo mwana ego jakitoteekako butesiwalika ezikyali mu audio yekka ziri kinaki zikyali mu audio akatabo n'akamalawo muganda wange njagala ziri mu audio naye nga wazita nkimanyi omuziki gwo weeguli audio zennata wakuba teziri ku gundi yange naye zali kuliko Bot Energy ne bingi zeze ttaano zennabakoze eki kati neyakinnuma mayanga twabavaako naye ejja egenda bba yakuna ku channel yange nteekako video zokka tulina Joranks bali tusalako twakombozi kyakabi nnyo bro era buli onaafisangayo obudde tuyitangamu otuwe ng'olinawo ebipya so video mugirinde era nange nebaziza nnyo okuba nga onkyaziza muganda wange era nnyo kyakabi nnyo boy kyokola kubanga otugjayo eyo gye tuli boy yamani omusajja ono w'amaanyi era bannaaye omusajja ono tumusabire nnyo afune akawumbi ka ssente amina inshallah
nyongera okutumirako munamuna wagira enteekateeka yaffe eno nga Brown Skin Events ne mubanga mulaba stories zaffe zino ne mubanga muwaayo obudde bannange ne mwefiriza ka data ne mugenda ku YouTube bakadama ne mubbayo ka wifi ka baba ne mugenda ku YouTube ne mwawayo katulabe ku TikTok kwe tuli nnyo batuyita Brown Skin Events ne ku YouTube Brown Skin Events so genda nolaba highlights ku TikTok ze tuba tulinawo short stories za stories zaffe full interview nogisanga ku Brown Skin Events YouTube channel. Jorans nga tusiibula abatulaba njagala obeeko bw'otumirayo bo nga bo bantu bo bakukido bayiseewo bagenda nti gundi ne gundi kaakati nga sinakwebaza abantu bange kasoke nebaze mu abatulaba mwebale kubeerako nawe webale tunoonyaako kyakabi nnyo kaakati bakyali bange mwenna n'abamu besitagenda kwatula mannya mwenna abambeereddewo nsiimira ddala bannaaye mwebale kumbeererawo bakyali bange mwenna ntumiddeko nnyo abali awo ku Amara Salon and Spa enaakulabye abatera okunjoyota kaviiri kyali wanga basi kyakabi nnyo mwebale nnyo kubanga mugoberera nange era ke bakankola kalaba kali masavu itoeko mu bawagire bannange bakabi nnyo kaviiri bakasala byonna babikola abakyala n'abaami so yitayokko abaana we bali awo abamanyi kye bakola kyakabi nnyo mwebale kutubanga ate mutambudde naffe gye twatandikidde ne gye tukumye eno yonna amannya mbadde Ashimwe Music Campus Brown Daddy mwebale nnyo mwebale ddala we sign out.